Buterevu oli ku John K Media mwebale nnyo kubanga mutulaba yonna gye musinzira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ze John K Uganda. Tubeebaza abagenda maaso n'okubeera nga musubscribinga ku mukutu gwaffe gunene ogwa YouTube ogwa John K Media. Tanawa kubeera ng'osubscribinga naawe beera ng'okikola such that ojja kubeera ng'ofunanga notification ku buli kintu kyonna kye tunaabeera nga tutaddeyo wanene ku mukutu gwaffe ogwa YouTube. Olunaku olwaleero tusobodde okubanga era tukomyewo nate ne mukulu jjejje tubeera nga tunyumyamuko ebigambo ku nsonga ez'ebyobufuzi engeri gye zitambulamuko wanene Mbale ne Uganda yonna okutwaliza awamu naddala mu kibiina ekya NRM omukulu ono kyavaamu gwe wena atulaba. Mukulu jjejje tukwanirizaako ku John K Media sooka obuzeeko okuba tulaba. Okusookera ddala abatulaba mbabuuzaako mwebale kukyajinga masimu kuteekako MBs nakubeera nti muli bannayuganda abalungi. Okusookera ddala njagala kubabuuzaako ate mwana wange John K ogenda n'onnoonya naye onnoonyezza era mbadde mu field engatto togirabeeyo togirabeeyo nga bwenjisibye nkambwe eyo yegenda mu field eyo yegenda mu field. Tuli mu kuligestalinga bapate member baligestrazi baffe bonna gye bali bammemba b'ekibiina baligestalinga. Ekinsanyusizza ennyo ne bwondaba ndiko akasekoseko kubanga mbakunze nnyo ne mbayita ne mbagamba mukomeewo eka mukomeewo mu kibiina kyammwe. Baali baabula nga bw'omanyi nti ku nnyanja eyo waliyo akatimba bakayita ponyoka. Ponyoka abavubi be batera okubeera nako. Akatimba ako ka ponyoka bw'okateeka mu nnyanja kavuba ebikere, emisota, enkejje, ensonzi, emmale, buli kimu buli kiba kiri mu nnyanja. Naye ng'ate olumu wayagadde engege. Kakati ebitabo byaffe bino yellow book bibaddemu abatabadde baabyo nga baagendamu olw'ebyenfuna. Nga bw'omanyi nti ekibiina kino mu kujja ebibiina bina bigenze bimerukawo naye ne babeera nga baali baasigalamu. Nga bwe nakugamba nti baasi yaffe ya miryango ebiri, eriko ogw'emabega eriko n'ogw'omu maaso. Omulyango ogwo ogw'omu maaso Mbabazi mwe yafulumira, Bidandisali mwe yafulumira, Kateregaya mwe yafulumira n'abalala. Ate ababeera bafudde nabo mwe bafulumira. Kati ekitegeeza nga tulina okuddayo ne twetereeza baasi yaffe tulabe ekyali lumamyo, ekyasobola okutambula, ekyadduka bulungi, abantu bakyajagala. Mwana wange ekindaze leero ti abantu bakyabirivingira mu NRM. Kyogamba abantu bazze okwewandiisa. Kankuve nako ebintu mbitaddeyo ku mikutu obwedda ntambula ebintu nze mbibawa. Si bye bino nti bulungi bumboneka ku mukolo nze jjejje nkolera kibiina kyange, sikola bampaane, sikolera muntu, sikolera Museveni nga muntu, wabula nkolera kibiina kyange mwenva. Luli lwe twakola show yasooka wagamba g'okolera NRM tokolera Museveni. Omuntu omu n'ateeka ku comment n'agamba kiringa ng'ogamba mbu tolya ngano nembu ng'ate olya chapati. Museveni ne NRM si bye bimu. Tebaawula ttula ku mpeera ku ppeera. Entula efaanaganira ddala n'eppeera. Kati ekitegeeza nti Museveni bw'aligendanga n'ekibiina kikomaawo. Ekibiina tulina okukizzaamu embavu. Kyova olaba nti nze awo we mbasingira nti nze oba Museveni azze oba tazze nze sifaayo. Mbeerawo oba nkuba oba musana oba mufuufu oba musana. Oli wa NRM? Ndi wa NRM strong konko. Naye mulimu aba NRM abali ba ssente nabo tetubagaana. Bwe bawulira obusente obwazze ne badduka ne bava e Kampala ne badduka n'emitwe gyabwe bajje babulye. Bwe bonaamala okuggwaawo nga badduka. Kakati this is the right time nti ababadde kubanga mwe mwagenda ne mugamba nti waliwo ba ghost soldiers, mbu waliwo ba ghost policemen, mbu waliwo ba ghost teachers, waliwo ne mu kibiina kino mubaddemu abali ghost emizimu naye nga tegiriiyo. Okitegedde nga tegiriiyo. Kati bwe gibeera nga tegiriiyo kiba kitegeeza ki?
nti ekibiina n'olaba nti miliyoni 15 ze mu registerinze bwe mutuuka mu generation nga babulirawa amufuna kakade ngakamu egyo emizimu egijja ne giri eno bwe gituuka okwebaka ne gigenda gyebaka walala ezize wagambe envubu hipo mu kulya erya ku lukalu mu kwebaka ebeera mu mazzi bw'eraba ab'omusolo ng'edduka edda ku lukalu bw'eraba ab'omusolo eno ku gundi nga eddukedde eno so that nti akatimba ako kaponyoka ke twatega mu myaka 5 emabega egiyise kaaroba abatali baffe akati abatali baffe omulyango gwe guno tubafulumya waliwo abaganda kye bagamba nti ennyanja yeeyoza wali obaddeko ku nnyanja ennyanja egenda n'ereeta embuyaga era bw'otabawaayo ekukasuka kwe kukutta n'ekudima kaakati ate bano ababa bagyetegekedde abalina life jacket be bajjejje mu kibiina bambadde life jacket kubanga empewo ebeeramu embuyaga ebeeramu naye tulina life jacket ezituprotectinga ne tugumira mu kibiina tetuliiwo nti tuli bali baseeti emabega kaawo olunaku lw'abakyala wandabye nga ndi ku ofiisi za NRM awo nga nsaayisaawo ne mashini era nabakolera vidiyo nenjibateerayo wali wansasula naye era waliwo ekigega ekimu kyagenze ne kigamba jejjalimba era ffe twaleeta era bibbe ssente ani oyo ate tobimanyi bikuŋŋaanirawo nze sigenda mu nkiiko zaabwe ekinfuula ow'ekika mu kibiina kwe kukola ebyo kubanga abantu bangi bali mu kibiina kino ekya NRM bayibo bukyangajja olowooza emyaka emeka mingi emyaka mingi nnyo naye olowooza abantu bagiyize tebannaba ne kuruhani bwetyo abantu bangi tebannaba kusoma kuruhani ne baginyikira abantu bangi tebannaba kumanya bayibo ne bagisoma n'ekibiina kya NRM bwekityo tekinnaba kunnyikira mu bantu arasuwayi tuddayo tuwandiike waliyo abazzukulu abalala abazze gwe towulira ono namyalo n'azunga eno abazzukulu ba NRM abazzukulu ba NRM naye kati abazzukulu be baliwa twagala kubalaba andasuwayi engatto yiyo ogiraba yegenze kubanga nze amwe foot soldier wa NRM era ku ground kulaba bigenda bitya bitambula bitya buli wamu wonna ntuuseewo and that's why nti nze ngenda ne mbagamba nti ekibiina kino ekya NRM kijja kubafulumya ennyanja bw'etabuka efulumya buli kafankunaayo yonna kati NRM registration eno gye tulimu tugenda kufulumya buli kimu kyonna ekitubaddemu nga si kyaffe okitegedde kakati waliwo emmese zaatuula ne zibeera n'olukiiko ako kagero ne zigamba naye kapeene etulya buli kaseera n'eri ab'olubuto n'eri obwana bwaffe n'eri abawala n'eri abalenzi tulina naffe okusala amagezi okitegedde ne bafuna omusonso emmese gye bayita omusonso ogimanya erina omumwa ne bagigamba nti kaakati gwe ogenda okumwambika ekyuma kati bwe tunaamuwuliranga nga tudduka baba bakyali mu lukiiko ne bawulira kapa nga atambula ku mabaati waggulu bonna ne babuna emiwabu okitegedde olwaleero register zigenda kubaswaza mu bubiina bino obubadde buteesateesa nti NRM katujambike ekyuma kubanga erya buli kimu ekirya mubadde mukyateesa ne tuleeta registers abaana bammwe badduse beeyingira ki bayingira voters registers zaffe party member bafuuke bamemba abatuufu bayingire mu yellow book zaffe babeere ba voters abatuukiridde era abeetengeredde ombuuza ki ekirala ndi musanyufu nnyo kubanga nandyogedde na bukambwe okitegedde so nti nze sikolera ssente wabula nkola ekyo ekyetaagisa ekinfuula memba w'ekibiina omutuufu kaakati njagala kubabuulira engatto eno ya black origino yaayo black naye senga nagigula ng'eri mu white nenjigezaako nenjidayinga ngifuule black era olugigira bw'oteddayo mu origino kala ndi mu origino NRM ndi mu origino
kubanga mubaddemu abeedayinga ne beefuula yero naye bwe tugenda okubooza mu bbaafu baddayo mugundi mu true colors zaabwe. N'olwekyo nti nze kino ekibiina kyange ekya NRM nkyeyagaliramu. Tuli mu kuligyesalinga ba party member, kinkoze bulungi, obwedda ntuukayo nze nganze sitambulira mu gurupu siringa bukolwa. Amwe foot soldier ntambulira wansi nendaba kyennyini ekiriyo saagala kwogera byanjwanjwa. Waliwo omuvubuka omu gwe nsanze ng'akozesa ggaali ya yero sadize maluuku eyo ng'alina kakkooni buno obuzindaalo buno abutaddemu amanda 2 agenda abagamba mugende mu registeringe bannange registers weziri baligestwa gye bali. Kati omuntu ng'oyo omugamba ki? Alumirirwa ekibiina. Esente zazze ezigenda okukola omulimu. Naye mmwe ogwe obeera ku Sigino FM radio balina ebirango bye babaleeteddeko. Publicity tebaddeewo naye jjejja akola omulimu nange nempulira nti mu butuufu omulimu ngukoze. Gadimba Hussein oyo baamukazaako ly'amaanyi ga mpologoma erinnya lye baamuteekako bagamba ayagala bwa chairman era abumaze yalima n'akoola agenda kukungula neje banamulonda anti tebannaba kumulonda naye wabeerawo sayini enkuba ng'eneetonya waliwo symptoms sayini ezo ezibeerawo gwe tozimanyi tewekkiririzaamu ebire bikwata musana ne gugenda n'olaba ng'obudde empewo kakati nze nange jjejje nekkiririzaamu nti mu butuufu nze ebigambo tebaabinkubira buli ow'emmamba buli omu awaana ye. Gwe tolabeko ku social media abaana ba Nuupu nga Bobi Wine bamuyita his excellence naye bw'osanga ekigaali wirubaalo ne bagiteekako namba puleeti ya mmotoka egenda ku petrol station n'enywa amafuta. Akutte ekigaali n'akipaatikako namba puleeti za mmotoka n'akiteekako n'emipiira ntera kubirabaawo ebusiyaawo ne wano mu industry ya gyebiri naye ataddeko namba puleeti nti UAV 544 V kigenda ku petrol station ne kinywa amafuta. Just name calling nti ne bana abantu bajja ne basimatula ebifo mu kibiina kyaffe. Oyo ye publicity, oyo ye secretary, simanyi oyo ye manager, simanyi oyo yaani ye finance, naye olowooza babeerayo. Waliwo kye bayita conduit ozimanyi nga bazimba ekizimba awo omuyita waya z'amasannyalaze. Olowooza conduit ezo zirabako amasannyalaze naye ate nga waya ziyita omwo. Okitegedde? So nti ffe abakola ennyo mu kibiina esente tetuziraba but we are okay. Kati baga buli muntu kuno ku nsi ali kukolera kufuna. Kakati abo be bajega. Omuntu yenna akkiririza mu Katonda kati nze ndi mu kisiibo. Seebonereza nze sisiiba nti seeka ndabe mbw'oba imaamu andabe. Nze neebonereza Mukama Katonda wange nga ntuukiriza endagaano eyo gye yanteekako kubanga contract nze njirina na Mukama Katonda wange. Sina contract n'oyo era kati obalaba bataddeko emige bali mu makanzu n'abamu tebamanyi nagatambuza eyagala mukuba kigo mbw'alaga abantu nti asiiba okusiiba ne bakwogerera bwogerezi nsiiba naye nga byakola birala. Ne mu NRM era byebiriye. Nze publicity, nze finance, nze secretary, naye nga byakwogerera bwogerezi, naye nga bwe bituuka okukola tebaliyo. Balya buli ssente. Kyeke ya Katonda etambula mpola nnyo naye tebawunsinga. Naye oyina engeri gy'okwiramu NRM akadingi. Omuntu n'alowooza n'agamba oba kino ekibiina kijjudde ebirungi byereere. Naye nga bw'olaba abantu wansi ate boogera bintu birala nnyo ku kibiina kinene. Gwe kankulage okumanya n'okutegeera byanjawulo. Ebigambo bibiri. Okumanya n'okutegeera. Omuntu ayinza okuba amanyi naye nga tategeera. Nga ne bw'ona omugamba gwe toli mulunzi nze ndi mulunzi wa mbuzi n'enkoko. Oyinza okuleeta music n'oziteera waawo ne zizina ne zikyakyanca. Ate bw'oleeta sabbuuni nti ente yange eno njagala ebeere ennyonjo kanjireetere n'ebbaafu enaabe ne sabbuuni erinnyamu nninye n'okujaasa n'ejaasa kubanga temanyi mugaso gwayo.
kakati bo abantu mu NRM muno babeeramu naye nga tebamanyi mugaso gwa kibiina kye. Abaganda balina emiziro 56 okitegedde naye akaana akabadde kavoola kabaka kabadde kakozesa amannya gaki g'Abaganda naye nga musoga okitegedde and that's why nange nkugamba nti mu NRM muno mulimu enzirugaze ozimanyi enzirugaze efaanana etya enzirugaze ke kaakati koolaba akajja ne keerippa ku muti omunene ne kakolako n'ebikoola ssebo naye nga tekalina mulandira ko kajja mu ttabi muno ne keerippako ne keerippako kakati ale ne bano ba scientist nabo batandika okubikola modified seeds nti baddira omuti gwa ovacado ne baguteeka ku gw'omuyembe ne baddira n'ogwo ne babiyungayunga naye nga wansi ekikolo kya mupeera otegedde nga kuliko ovacado ate kuliko fene ate kuliko ki ebyo kyeza tekibeera origino kakati ne mu NRM mwebali and that's why tebabeera na bugumiikiriza buli we bawulira akasente ne badduka n'emitwe gyabwe ne badduka era we bamala okubulya busente nga bagenda bo bajjejje nga basigalawo wali olabyeko enzige ozimanyi baziyita batya mu luzungu locusts bwe zijja ne zinvading ekifo zireka ziridde buli kintu kyonna naye wabeerawo amayanzi bagayita batya mu luzungu mayanzi bagayita grasshoppers izo ziba nseenene ate amayanzi naye amayanzi gabeerawo koza amayanzi gafaananira ddala enseenene gafaanana enseenene era tobaawula naye enseenene ekizaawula mubeeramu eza green mubeeramu eza brown mubeeramu ezo naye enzige zino bwe zijja byawukana enzige ejjanzi go gabeera ganene ate nga gaddugavu galya buli kintu kyonna jojuzi woneno ba ojigaga ekalamoja egave Kenya ne gainga naye olowooza zaaliyo era agaliga sente gadduka ne gagende Kenya nga gazireeta enzige zirabiddwamu dati enzige zirabiddwa egundi enzige zirabiddwa naye enzige zemufuuyira ne bomba efuuyira ennyaanya gwe wali ozirabyeeko ate ensendala zizifuuyira na nnyonyi ennyonyi baje tebagamba nti ennyonyi eremeddwa bambadde bomba zino ezifuuyira ennyaanya ebomba efuuyira ennyaanya eyinza okufuuwa ku kizimbe ku miti waggulu kakati byebyo ebintu ebiri wano muno mu kibiina kya NRM mulimu enzige zo zirya buli kintu kyonna naye amayanzi go geekweka gegaffe ne tusigalawo enzige we zituuka amayanzi nga geekweka tegagenda nazo zisimbula kiro kati enzige zituuka nezirya amayanzi ne geekweka awo omuganda we yakugambira nti akejja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka nanzige olugero we luvaawo UPC yali y'amaanyi nnyo UPC Busenyi UPC Masaka UPC Mbale UPC wa naye Obote bwe yagenda origin baasigalayo abaali abali ba ssente baagenda okitegedde waliwo ekibiina kibadde ky'amaanyi nnyo nga Arap Moi akyaliwo Kanu kyali ky'amaanyi nnyo e Kenya naye kaakati Arap Moi amaanyi bwe gaamugwa n'okufa n'afa mutabani we ye yasigalayo kati ye President General w'ekibiina Gideon badduka ne bawondera ne bagenda mu Jubiri bwe bavudde mu Jubiri ate ne bagenda mu kibiina ekirala ekya Ruto bwe bityo ebyobufuzi bwe bityo we bibeera bano abannannyini kibiina bo basigalawo baddayihaadi b'ekibiina be bajjejje okitegedde kaakati nze ngamba Gadimba Hussein mugamba nti weeteeketeeke ennaku ebula ntono olinnye ku kkutiya anti kaakati we nkugambye ne nkugamba katumale registration tumanye abaana n'abazzukulu bali bameka tubayingize mu bitabo kaakati tuddeyo eri ku ground tutandike ne village 1 2 3 zezi division kakati tukole omuganda
ogugenda okulonda executive yaffe tetujja kulonda mukulu lwa kabinako nyabo tetujja kulonda lwa kabinako olw'obulungi bwo tetugenda kulonda tugenda kulonda muntu ali principled character behaviors and responsibility twagala tulonde party chairman alina responsibility twagala tulonde party chairman a respecting abantu twagala tulonde party chairman diehard w'ekibiina twagala tulonde party chairman ng'alina character wejjeemu ekigambo bulimba obulimba nemwena ali mulimu abatalimba ate kati nze siriiwo nze siriiwo nkulimbye eki obwedde onkubira simu ne nkugamba ndi mu field ebifaananyi tobirabye obwedda mbisindikayo ku mukutu okitegedde Yesu baamukomerera n'ababbi aba nga bano bonna baamulimba tulirwana n'omuntu tulikuba omuntu nga bonna badduse baamuteeka wakati ne bamutta ne bamuteeka ku musalaba n'ababbi babiri naye omubbi omu yagamba Yesu nti olabye obulimba bwo kakatonda obulijje weeyita katonda wejjeewaawo Yesu n'akyuka bw'ati n'amutunuulira wejjeewaawo obadde olimba abantu ndi katonda ndi mwana wa katonda nankani awo vaawo nga bamukubye emisumaali yinki 10 n'ezi bamukomeredde mu bigere bamukomeredde ne ku ngalo bamubambi omubbi omulala n'akyuka n'agamba Yesu nti wammanze ntegedde bw'otuukanga mu bwakabaka bwa katonda nsonyiwa buli kimu kyonna ekitantambulidde bulungi Yesu n'akyuka n'amutunuulira yafunirawo ekisonyiwo kati ono amampaati ge naffe kye tugamba ffe tubagamba nti mu kibiina kya NRM tukkiriza nti ababbi mwebali abali ba ssente mwebali naye mulimu baddayihaadi b'ekibiina ekibiina polisi yakyo egamba ki tugamba ki mu kibiina mazima n'obwenkanya okuwuliriza tubulina nnyo obwenkanya mwebuli teri muntu musonyi wano nga Museveni chairman w'ekibiina kyaffe musaasizi awuliriza tasalirawo kigambo mu busungu akukkiriza ne weewozaako n'akuwa attention n'akuwuliriza oyo ye Museveni gwe tugamba nti Museveni ono bw'agenda next of kin ali ki kye tutunuulira mutunuulira ani kati anti buli kimu kibeera ne timetable yakyo bwe baba bazimba ennyumba bagitandikira wa ku musingi tukyazimba muleka kutukomereza nnyumba gwe bw'ozaala omwana n'omuzaala bwe kati nga baakakazaala kagenda okukaaba nga kalina amannyo mu kamwa nga n'ebirevu bikasibye olowooza ki ogamba nti nazadde muzimu musambwa kiki tukyafumba process ku process namuzeeyi ng'akuze tolaba bakadde babeera ku ddwaliro baagala nabo kulemera ku nsi myaka 10 nga ali mu ddwaliro nalabye wano Jimmy Carter yabaddaani yaliko pulezidenti wa Amerika nga baziika mukyala we babadde mukusabira mukyala we n'emmere bamuliisa buliisa kati ebye mwagala si bye twagala ye Museveni alina pulogulaamu ne katonda we ffe tetumanyi era kyova olaba tugamba nti senga kibeerawo tulina okweyoza kyetutambulirako gwe mulamu kyova olaba ffe tugamba waliwo n'abali mu opposition nga tebali safe nga Museveni n'amala agamba nti baana bange munzikirize nzire lwaki tulantuule abadde mu opposition naye nga tayinza kubeera wano mu Uganda dakiika 3 akantu ako ne luli wakwogera simu agikuba amaze kubuuka boda nga they are not safe basimatudde ssente za gavumenti opposition bali mu opposition emisana ayambala uniform ndala ekiro abeera mu gomasi bwakaalakaala ati kaakati gwe nze nkubuuza tukyalina abakulu b'amadiini bakasimu mulumba okyabalina okyalina bansuubuga kalidinaali nsuubuga okyabalina wano baluwaliro obalina abasobola okudda mu basajja abo ebintu bye baakolanga naye abaleero obalaba abaleero gwe obalaba
waliwo omusajja gwe baali bayita Luwemba yaliko chief card wa Uganda ye yayogeranga Lusoga nti nze omwana w'omusoga nganye ne kagaana kasajja katono bwekati naye abaleero gwe batunuuli atudde mabega nga owa SFC atudde maaso agenda wali okusaaza abasiraamu ng'ate owa SFC ayimiridde mabega awo beebo bakali dinaali nsubuga bye bataakola baluwemba bye bataakola anti kati kyenkulaga nkulaga nti ssente bano bali ba ssente zaayonoona buli kimu. And that's why ogenze n'ogamba nti bw'ogenda n'oyogera bw'oti n'olaga nti oli dayihadi w'ekibiina abantu balowooza nti oyoola miliyoni nange ne nkugamba nti cheeke ya Katonda etambula mpola naye tebawunsinga. Okitegedde omusajja kaakati eyalima olusuku ng'asanze kibira n'atema amaggwa n'ajjawo n'asimba ebitooke bw'omusanga kati ng'alya. Wasomako The Mustard Seed ekitabo Museveni kye yawandiika? Nkiwulya buulizi. Kati ojja ofuneko obudde okisomeko kati nga bamuyita His Excellency Commander in Chief Fountain of Honor y'entikkiro y'ebyobufuzi ye nnamba emu Citizen ey'ebitiibwa. Okitegedde Katonda bw'atyo bw'atambuza ebintu toggwamu maanyi. Nze ndi muzadde nina abaana bange benjagala ennyo abaana bange naye ndi mumativu ku ekyo. Engato gye nyambadde mu kigere nagikulaze eriyo atalina wadde ekigere mwayambaza engatto nga takirina nga talina kigere mwayambaza ngatto ng'asobola okufuna ezigigula naye ng'ekigere takirina. Olowooza ye Katonda aba yamukola ki? Tewali. Kakati gw'oba olidde ekyemisana n'ekyeggulo Katonda we mwebaze nnyo. Ewa Katonda tujja genda na ki? Tewali. Onoogenda ne Land Cruiser, onoogenda na bizimbe, onoogenda na ki? Bw'onoobeera musiraamu esandeezi, bw'onoobeera mu kristaayo coffin ne suuti ne peya y'engatto emu. Ate ebinabyo bisigalamu ne bwe n'ogenda n'omusisinkana ky'ova olaba tugenda kulinnya ku minzaani omugagga n'omwavu ku minzaani emu. Nga tumaliriza kino eno ekyokuligestalinga olaba kigenda kuyamba nga kiwedde ki ekiddako eri mu kibiina kya NRM. Kakati ekiddako mu kibiina kya NRM ky'ova olaba ndafuubana nnyo ngamba tuligestalinga abo abantu abali genuine kubanga mu ligesters ezo bagenda kuyingizaamu abantu abatali babo nga si baffe naye nga tageti yaabwe baagala John K ow'amaanyi naye ali mu kibiina kirala. Kati John K amobilizinga abantu babagambe nti mugende mu ligesta za NRM mweligestalinge mu bungi mugende mulonde jjejjo omunafu ku generation musiibule mukube mu generation era wano bye babadde bakola kaddemu akantu wako bakategere. Nkugambye nti mu ligesters zaffe zino yellow book zino ze tulimu bano ba John K ab'ebyobufuzi era bateekamu ne ssente ne bamobilizinga abantu baabwe mugende mu yellow book mwewandiiseeyo bwe kinaatuuka party primaries okulonda flaga bearer mulonde jjejje omunafu. Kaakati eno John K yeeno w'amaanyi dalingi tosobola kumubba ina strategy zonna. Eno selectinze omunafu eri bo bakuleetedde owaabwe bwe mutuuka wano mu generation muka mu kisero nga tobalabako abaakuwa obululu obungi wano mu party primary mu generation nga tebalabika. Nange nkiraba nnyo omuntu agenda n'awangula no mu kamyufu n'obululu nga bungi naye ne weekanga nti ate ne gwawangudde n'ajja ku independent ate n'amukuba. Anti kati byebyo
byenkulaga byebyo. And that's why tuteekwa okubeerera ddala meeso tulabire ddala yensonga lwaki ntambudde nti oli bw'akuwa akalulu mu kamyufu ne mukajje n'akakuwa ne ku generation akuwa akalulu. Kati bano kye batamanyi, bano ŋŋenze ne mbagamba abantu baffe, abantu bange, ne mbagamba nti exercise eno gye tulimu mmwe mugifunamu. Gadimba Hussein gwe gwofuna mweno exercise gye tulimu. Togambako n'ogamba nti ebyo nze tebinkwatako. Kyova olaba wali we babadde nga waliwo okusika omuguwa nga ŋŋamba nti twagala nnyo Isima Mukankadi, twagala nnyo Gadimba Hussein maanyi ga mpologoma, abo ababiri, kubanga Abaganda bagamba nti ensolo nnene we zirwanira obusubi bwe bubonaabona. Obwongo obutono obw'omukazi, obwongo bw'omukazi obutono, ebitundu ebyekyama bye bisafalinga. nga tumaliza lwaka tukena linyaga okubuza nkajjukidde musajja wo Gadimba bagamba waliwo obutakwatagana wakati we ne Mukankadi nga bagamba nti Gadimba onayinza okuba nga ali mabega wa Wudu, kuba ne Wudu naye ayagala kujja. Wudu ki? Wudu Hussein kati alasisi w'e Masaka. Nze kaakati ebintu ebimu sibiwa na budde, ebintu ebimu sibiwa budde. Tukyabulayo generation ekyabulayo kumpi emyaka egi bw'olina endagaano ne Katonda. Sijasi abantu banoonya sente za chapati, banoonya sente za kunywamu obuugi n'akakyaya awo ne bu MBs bateeketeekewo ebyo. Naye nga Gadimba Hussein munywanyi wa Haji Isima Mukankadi, Gadimba Hussein mukwano gwange nfanfe era anaamuwagira bulungi nnyo. Era ate bw'oyogerako ne Haji Isima Mukankadi agamba bannange abantu basalaasala busaziisazi bigambo. Era njagala kubuulira wano tugamba nti Isima Mukankadi yagenda okukuba evviivi maanyi ga mpologoma. Wano we baba bakugenda okukusala embalu okola bwoti, otunuulira wano kati ono akubeerako emabega. Gadimba Hussein agenda kuki kukutiya, Isima Mukankadi yamuliko wano emabega agamba kyawere gwe bitegeera kugamba nti kiwedde ye Isima Mukankadi. Ye nze muyimirira wano mu maaso ne mugamba kiwedde kubanga totunuulira wano wansi. Bw'otunula wano wansi abagisu balina be bakuyita yagisirako nti yagitunulako yatya abeera mutiitiizi gisirako. Kakati bano bonna abo bonna bali very strong. Mukankadi ali very strong man mu mobilization, si wa muzanyo. Gadimba Hussein alalala spiria omuntu omanyi bakugamba nti oyo spiria kozi wagamba amanyi ga mpologoma akukuba amaanyi g'empologoma. Kyova olaba bagita king of the jungle, kabaka w'ensiko. Bwekaabira wano weekaabidde ensolo zidduka okuva awo kilomita 10 okwewonya ekibambuliro ekiriwaawo. Bwekukuba bweti nekukubisa mukono guno ogwa right, amagumba egamenya gonna. Bwekukubisa left ensinga egenda nayo. And that's why nti tugamba Gadimba Hussein maanyi ga mpologoma. Ate oli Isima Mukankadi chief mobilizer kingi oyo. Akati bwe tumala kino ekya Gadimba Hussein nga kiwedde, tulyoke tugambe nti kati Mukankadi aliwa agenda kuyimirira kukutiya. Gadimba Hussein ono omusinde waffe ogenda kumuyimirira wano emabega ng'omugamba kyawere Mukankadi kyawere. Ye nze muyimirira wano maaso naye ng'omugamba kyawere togisirako totunulako otunula wano tobitegeera. oli amugamba kyawere nze muga togisirako oli amugamba kiwere gwe totunulako ng'akambe katambula. Be balonzi abacebi beebo, abalonzi be bacebi abasazi. Kakati ono
Gadimba Hussein ateekwa kumuyimirirako wano kubanga ye chairman wa party, ateekwa okumukuba evvivi ng'amugamba kyawere baba kyawere, nze nga muyimiridde mu maaso togisirako kubanga bw'otunulako bagamba nti otidde. Udunga mugenda muyisa bubi. Ate bonna baffe tugenda kuki? Tugenda mu kalulu. Udu mukwano gwange ate nsobola okumwegaana oyo buladi wange. And that's why tugenda mu pate primary. Nenga atola so oludda nti olise kosaidi ya mkankani. Bwenda goludda so what? Bwenda goludda. Kitegeeza oli oba muvuddemu. Ate muvuddemu wa? Yandabikirako nangamba ngenda kuyimirira. Nze siteeba buteebi bintu. Ajje aŋŋambe oba nkubire ku simu nesijja kuteebereza buteebereza. Nawe bulizi mu ŋŋambo. Ati kaakati bano ab'embeera y'obudde be bateebereza obuteebereza, enkuba eneetonya, omusana gunda, siteebereza buteebereza. Bano bombi Gadimba Hussein mukankadi bambuulira dde emboozi n'egwa amakerenda. Abo bombi kakati abalala abawulidde ezijase rumors. Obugambo bw'obusembayo tumalize show. Obugambo bwange obusembayo bannange mwebale nnyo kwagala kibiina kya NRM. Mutukoze bulungi mwenna abatuyambyeko mu exercise eno gye tulimu, nga bwe nabagambye nti Abula supermarket abadde wamu nange n'emikwano gyange gyonna. Gadimba Hussein oyagadde nnyo pateyo ate n'obeerawo era naffe tujja kwagala paka last. Mukwano gwange omulala yabuze simulaba Dr. Adam, mbadde sinnaba kumuwulizaako, simanyi oba yafunye buzibu ki since yesterday we yabadde ng'ali mu transit ng'atambula from Malaba to Kampala. Awo communication yavuddeko saategedde oba yabadde ki, naye nga kyembagamba ekibiina kyaffe tukyagale, tukibeererewo, tukirage okwagala. Bamemba tubaleete baligestalinge, ebintu ebirala byonna bijja kola ki. Tuleme kubeera nga mpewo embuyaga y'ebyobufuzi ereme kututwala. Muleme genda mu bubiina biina obwo. Obubiina biina obwo obutonotono obwo. Tobumanyi obwo? Sibumanyi. Ate sikugambye akatimba kano ke bayita ponyoka. Bagaliza birungi byerere. Mukama Katonda abakuume bulungi. John K weebale kunjagala n'okubeera nti onkyalirako ne tukubaganyako ebirowoozo. Kale tweyanze tetujja sukawaawo. Ye mukulu jjejje gwe tubadde naye olunaku olwaleero paka nga Mukama Katonda ayagadde, era tujja kubeera tukomewoko naye bw'anaabeerawo ensonga endala ezeetaagisa okubeera ng'agamba bannayuganda. Nze John K Uganda kula John K Media. Abasiraamu mwenna tubaagaliza ekisibo ekirungi kye mulimu, ndowooza katwaka kitambulako ennaku nga 3. Tukibaagaliza kibeere nga kibatambula bulungi nnyo. Temerabira bannaffe aba NRM Enterprise be bateekamuko ensimbi, baneno nga badistributor ab'obuveera, baneno nga basangibwa wali eri mu taxi park. Balina obuveera okutandikira ku butono obunene obweru, okutandikako eri akatono akakoota akakiremu kilo 2, then obwa customer care ak'ekikumi, ak'ebibiri, ak'ebitaano, ak'olukumi, mu size zonna, mu kala zonna, era nga be basuubuza n'amazzi aga Ice Age ne Spring. Balina obukutiya byonna babirina bannaffe aba NRM Enterprise abasangibwa wali eri mu kibuga eky'Embale mu taxi park ba distributor mu Eastern Union. Okutandika eyiganga genda ddala paka Malaba eri ku boda e Kenya, jangu eno side z'omuteeso wona beba distributor ab'obuveera abo bannaffe aba NRM Enterprise. Kama Katonda abankumire musigale bulungi. Mweraba.